amateeko agali latest tuli wa Maama Nalongo Nasa. Ekigambo kya kugenda ku mukolo we tulaga ebisinga tujja bibagamba wali. Ebisinga tubisange ku mukolo. Kuba kati olaba nange eno bampita eno bampita obuvunaanyizibwa jjajja yandekera bungi. Naye Nalongo Nasa amaanyi gamangi. Anti buli woba n'abategeera naawe osobola byokola byangu okulinnya. Naye bw'obanga abakuli ku lusiriiri bategeerera ebintu bigwa mangu. Abantu bawedakiika ntono kusomesa ngo batuuseeko. Anti mbalekamu looko bannoonya omuti tegusittukira nnyonyi. Weewaawo bonna bonna obalengera vayibu zonna ddedde. Muli mutya mbagala nnyo mwenna. Olwaleero tugenda wa ku Mwenda ne Pulezidenti waffe Nalongo Nasamba. Amannya nze Mulongo Waswa, mutabani wa Ssaalongo balimu Yakobo kuva Bukunja mu Kyaggwe. Mujje abali bana bategeeze ekigenda okubeera e Bulenga ku Mwenda. Pulezidenti waffe abantu bali kuba bangi bamulindiridde, kati gw'olinda kiggwe munange tozalawa Katonda yasalawo. Weewaawo kati ne security ddedde manje weewaawo simuka mukono engera kyenyamba abantu naye nga ng'obozze ng'oli mukozi wa munsi okujja kwa security eri tuyingira busaawe ogenda batweyanziza nnyo kigambo kimbibiri sawa zino tuli mukubo tugenda Bulenga paka kuwulira bulungi bannansambazi banaye mubeereeko tugenda Bulenga wajjajja muto atanatuuka baako ky'omugamba atanatuuka bannange osubwa kuba ffe twasuze mu nguudo twasuze tusanyuka amayembe twagasalidde ebizibu byonna byaweddewo tuyengedde n'essanyu omwaka guno. Weewaawo Uganda Live tugenda bakwetuli Maama Nalongo Nasamba Pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi ki agenda kubanga naye atwawo kimbibiri bannaye nga tugenda ku mukolo gwaffe ogwa jjajja muto era ne Pulezidenti waffe General President Maama Nasamba tuli basanyufu nnyo kubanga waabeera alekawo ssanyu. Bakubiriza mwenna abakyali ewala mweyongere mujje twegatte wamu tukubirize maama waffe kuba tumwagala nnyo. Ndi musayi gwa Maama Nasamba Kabonanjuki chairman wa disitulikiti y'e Kayunga mwagala nga bwe neeyagala. Weewaawo tweyanziza nnyo mukama. Omukulembeze w'abasawo b'ekinnansi mu Uganda Nalongo Nasamba. Tulina abantu ab'enjawulo bangi nnyo ddala. Bannaye tuli basanyufu nnyo kubanga tuuse wano ewa jjajja muto chairman wa Kampala mu kibiina obuwangwa n'ennono ku ntikko. Bamikwano tuzze ne Pulezidenti General waffe Nalongo Nasamba Mutongole ng'azze ewa jjajja muto ku mukolo gwe nga agabula bajjajja be. Mbagamba ebigambo bino obukulembeze Maama Kulanama yabuwa Maama Nasamba. Nze mbadde muwagizi wa Maama Kulanama. Kitegeeza juzi lwe twali e Busunju n'amutikkira nga nange wendi siwakanamu. Nakigamba ndi muwagizi we 100%. nga nkoola abalongo emizimu lubaale n'amayembe awamu n'emisambwa ebyokumutala guno oba olusozi luno Bulenga. Jjajja Bulenga nga tukusaba otulengerere ewala tusobole okutambula n'okununula omwana w'omuddugavu awamu n'okugjayo obuwangwa bwaffe tubuteeke ku ntikko. Kale Jjajja Bulenga nga bw'olengera ewala era tukusaba olengerere ddala bazzukulu bo ababadde ku mutala guno nga bayina bye bajula bayina bye basaba. Jjajja mukama wange Ssaalongo ne bannaalongo mwenna mwegattire wamu n'emisambwa gyattu gyonna emirala egy'omu nsozi egy'oku lukalu
gyonna egy'omumpopogoma mwenna muveeyo twegattirenga wamu era mutabalirenga mutuwe obulamu obugagga emirembe awamu n'emikisa. Kano ke kattamukago tussa omukago n'omusambwa bulenga gusobole nga otulengerera ebirungi buli gye tulaga gutuwugulenga ebibi. Jjukira nti pulezidenti w'abasawo b'ekinnansi Nnalongo Nansamba alina enteekateeka eri bonna bannabitone. Kya mukisa mulungi tuli ne munnakitone omu ku bo. Ensonga eyo tuli basinga naye kati ngaffe abalina baprodusa baraita baffe omwami Saabayonza basajja baka Kigundu oyo talina mukira talina nga mukyamyusi ementa wange yampa ebyo byonna bibawunya omwami Saabayonza Kigundu basajja baka jajja wa Buganda promota raita byonna yabinkolera abasajja yeyanzulamu ekitono ekyo era yeya inspiring okubanga kati kyenkola kinyumira nekiregera n'abantu. Yes, I ukyali ku Uganda Live. Anji nnyo kamba kuleetere sigala nga Bwakabona n'ofuna engule naye nga tolina ngule ya bujjajjaabwo oba obuzaale kale nga bwe zamwambala naye enzikiriza ey'obwakabona emwambadde misana ttuku ng'ensi eraba ekisa n'okusaasirwa kibeere ku ye naffe n'omukisa gwa byonna. Tumukubireko mu bugalo, tumukubireko mu bugalo. Kyambalo si kyangu kino. Era ng'akakasiddwa okubeera kabona akulembera disitulikiti y'e Kampala mu butongole obujjuvu obwa Namaddala. Empawo zonna mu busaale ne bwakabona ezeetoolera ku kibuga Kampala zikubeere era mbumu nga tutambula bumu emirembe gyonna. Weewaawo. Tweyanziza tweyanzebye okuwamu politiko ekibiina kyajja tukitugatta abanaazi abawo bali kutugatta kubanga singa titwegatta singa wonna abantu tebali wano neweyanziza tweyanzike bannange tusiimye nnyo tusiimire ddala abazadde wala. Abasawo b'ekinnansi ku Bulenga mwenna tusanyusa okubalaba. Bakabona ne bannabbona tusanyuse okubalaba mwebale kujja. Basabo ne bannyabo nene essanyu ly'amaanyi okubanga olwaleero jjajja muto asobodde okutukyazaako e Bulenga. Obuwangwa n'ennono ku ki? Obuwangwa n'ennono ku ki? Basabo ne bannyabo nga nze mukulembeze wammwe siyinza kugaana kye mwagala era y'ensonga lwaki nazze wano nzije tusobole okunyumyamu ate bwe muba nga temundabye bulungi muyinza okugenda nga temuli basanyufu. Neyanziza neyanzeege. Basaba ne bannyabo nja kubasaba ebigambo nti tusituke ffenna tusobole okukolera awamu. Bwe tutaakolere wamu tetugenda kugenda mu maaso. Njagala tukuume obuweereza bwaffe obw'obusawo bw'ekinnansi nga bulungi. Njagala tuyonje embuga zaffe kubanga n'omuntu okuva gy'avudde
n'asanga embuga nga nkyafu, bannange kiba kibi. Emirembe gyakyuka. Edda bajjajjaffe tebaasibanga nviiri, tebayambalanga ngatto. Naye kaakati emirembe gyakyuka. Nkakasa nti ne bajjajja baagala wayonjo. Muyonje amasabo gasobole okutuukagana n'omutindo gwe tuliko. Mukuume ebifo by'obuwangwa ebyo ebyabeerangawo edda. Tubizzeewo ewalinga ekigabiro, tubizzeewo ewabeeranga enzizi zaffe, ensozi tuzikuume butiribiri. Bassebo ne bannyabo.